Waliwo akaseera k'otuuka n'owulira ng'oba olyawo osigadde bw'omu ku nsi nga buli muntu gw'otunuulira okukuyamba alinga akuvuddemu nga naawe kennyini owulira weevuddemu. Nzijukira akaseera kaali ka mwaka gwa 2029 ne 2011 ng'atandika nga sinnalinnya genda Juba. Natambula ndowooza ku nguudo za Kampala zonna nga ntambuza bigere okuva e Masajja ku ndi ku Tamadda. Ne ntambula nga noonya mulimo ku radio ne ku TV naye nga tewali ajuna. Bangi baŋŋamba nga tugenda kukubira ne ndowooza banaakuba naye tebaakubanga. Natuuka akaseera ne ndowooza nti oba neerimba sirina kubeera mukozi gwa ku radio nga sinnamanya nti nsobola okukola ku TV naye nga mpulira nsobola okukola ku radio. Yonna gye natambulanga okusaba omulimu tebaagumpa. Yonna gye natambula ne bu radio obutandika akamu ku bo bakayitanga RN FM era naye omulimu tebaagumpa. Bakozesanga zi interviews ez'enjawulo ne banteeka ku mizindaalo ne baŋŋamba tujja kuyita naye tewali gye bampa mulimu. Ne ndowooza nti oba oliawo ndi mu kkowe kyamu. Akaseera kaatuuka ne ŋŋamba nti kiki ensobola okuba nga nkola. Ne ntuuka okwegomba omuvuzi wa bodaboda ekitaali kibi naye nga si ye passion yange. Passion yange yali yakola ku radio, yali yakola ku TV. Ne ntambula nga sikkiriza nti nsobola okukola mu mpapula z'amawulire nedda nali nkimanyi ndi wa radio. Lwaki nkugamba ebintu bino nga ntandika programu eno? There is a moment w'owulirira ng'oba oliawo okomye. Waliwo akaseera w'olabira ng'abantu bonna be walinga nabo balinnye eddaala bakuyiseeko naye nga gw'olinga asigalidde emabega. Waliwo akaseera w'owulirira nga ku kyalo gw'alinga asigaddeko nga bonna bwe mwasomanga balabika okuba nga bakoleseewo. Ne weebuuza nti naye ndi mu kifo kikyamu? Njagala kusooka kubuuza gwe ndaba muganda wange. Gwe njagala okuzaama ali mu Uganda nali ebweru wa Uganda. Ddala ndi mukozi wa ku radio mulungi eyali ampuliddeko nga njogera. Era njagala kubuuza. Ddala ndi mukozi wa ku TV omulungi eyali andabyeko nga nkola. Era nakati andaba ku BBS telefine eyaffe nga mpeereza. Ndi mukozi wa ku TV omulungi. Abasinga babanga bagamba nti ye kubanga bonna tebasobola kugamba nti ye. Lwaki tebampanga mulimu nga ngusaba? Ansa eriemu. Akaseera kange akatuufu kaali tekannatuuka. Nkwaniriza nenkobaza okuba nga onegaseko ku Lugonvizi Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mbaagala nnyo, mbawa ekitiibwa ekitagambika n'okubeebaza okuba nga mwerekereza data wammwe ne mwerekereza obudde ne mugamba nti kasita Lugonvizi Show etuuka tuyina okugiraba paka ng'eweddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mbabuuzaako, abali wabweru wa Uganda amawanga sisobola kugamenya. Waliwo abapezanaga mwami Lugonvu njagala otulabuseeko mikwano muli bangi naye nga mwebali nnyo, mwebalire ddala okubanga mutulaba buli kaseera. Abali ku YouTube eya Lugonvizi Show gamba nti yongera okusubscribinga. Bw'omala okunyiga subscribe onyiga akade obeere nga gwagenda okusooka okubanga ofuna notification. Bangi baŋŋamba nti nze nga sifuna notification kubanga tewanyiga subscribe. Bw'omala okunyiga subscribe olina n'okunyiga akade akajjaawo osobole okubanga otambula n'okumanya. Ntandise n'emboozi nga ya bukakamu. Nyina omuntu gwe mbadde njogera naye olwaleero emisana. Naŋŋamba mwami Lugonvu, naye ebigambo by'otugamba obijjawa? Ne mugamba mbijja mu mmwe. Era ne programu ezimu ze nkola nzijja mu mboozi zammwe. Naŋŋamba abantu bangi ayogera ebigambo 4-5 n'arefaringa ku butabo bw'abasomye. Well, nsomye obutabo obw'enjawulo. Ayogera ebigambo 4-5 n'arefaringa ku Mandela. Ayogera ebigambo 4-5 n'arefaringa ku Mahatma Gandhi. Ne mugamba yes, si kibi okubarefaringako. Naye nga sinnalulunkana genda kwaba ab'ebweru waliwo Uganda bensobola okulabirako.
nga sinabarifaringa ku Nelson Mandela yasibwa okumala emyaka ng'ali mu kkomera n'akomawo n'akulembera emyaka 4 n'akita. Tuyina Kyagulanyi Ssentamu abadde mu ghetto nga kati ayina waali. Nga tonnaba kurifaringa ku bantu abanene abali ku ddaala eddene, waliwo omuntu ali ku kyalo kyo bwe mwakula mwenna. Ke kantu ke nagambye nti olunaku olwa njagala okuba ettooki. Abaana bwe mwasomanga, abantu bwe mwakulanga, otunulire bali luddawa. Bwe babanga bakusinga tobawalana. Sooka weebuuze nti ddala kiri bali nnyo okuva we bali okutuuka we bali okutuuka we bali ku lwaleero. Abaana bangi bwe twali nafunye omukisa okwogera ne muganda wange Mike eyanjigiriza emirongooti ejjuba ayina ssente empya n'enkadde yampeerezayo ku $1 n'endyako. Lwaki twali ffenna bwe twatobanga waliwo akayimba kensinga okwagala bakayita bwe twali obubi bwe twatobanga ka Twin Herbert. Ndowooza si byakyama Yesu byakola, si byakyama Allah byakola, si byakyama Katonda byakola. Ebiseera ebisinga tuwaba abantu Mukama baasitula eddala ne tubawalana, tukola nsobi. Mukama asitula omuntu weddaala akulage nti bw'abanga omuntu bwe mwalyanga ekikomando kati amutuusiza ku ddaala eddala naawe asobola okusitula. Naye obuzibu obusinga bwe tulaba bannaffe abasitusa amadaala tutandika kubeesalako nga tulabanga batekyali kilaasi zaffe. Oyagala okukyusa obulamu bwo, noonya abo abali mu ddaala liweetaaga okutuukako. Abantu b'otambula nabo, abantu b'oyogera nabo, abantu abakuwa amagezi bamatalinga kinene ku kiki ogenda okubeera enkya. Bw'obanga oyagala kufuna magezi ag'okuva mu muzigo ozimba ennyumba, lwaki obuuza amaze emyaka 3 mu muzigo? Buuzo yaliko muzigo nga kati azimbye kakyuyi kimu omugambe nti wagula otya akapolo tyako. Ate bw'obanga oyagala kuva mu muzigo okudda mu kayumba kako tolulunkana na waakalina kubanga tonnamutuuka. Sooka otambule mutendera ku mutendera. Bw'obanga oyagala kukyusa bulamu ove mu muzigo ozimbe kayumba, sooka obuuze oyo azimbye akayumba bwe mwali mupangisa ewamu. Tuyina obuzibu bungi. Abantu bangi bobadde osula nabe ebbanga lyonna nga mukola omulimu gwe gumu muvuga booda, mukola omulimu gwe gumu mukola mu katale, ogenda okuwulira nti yaguza akataka eggango, ogenda okuwulira nti yaguza akataka ew'obulenzi, yaguza akataka empigi, nga tonnamuwala na mubuuze nti owange wakikoze otya? Wangi naye obuzibu bw'Abannayuganda akusinga gw'owalana. Obuzibu bw'Abannayuganda akusinga gwe weesalako. Oyagala kutambula n'abo abakusinza. Bw'oba oli wa 10 oyagala kutambula n'aba 7. Bw'oba oli wa 15 oyagala kutambula na wa 14. Bw'oba oli wa 10 oyagala kutambula na wa 5. Agenda okusigala ng'akuyita muzeeyi. Owa boda boda lwaki tutambulako n'aba mmotoka bakulage bwe bakikoze. Omaze emyaka 20 ovuga boda boda toyina kyolaga. Naye waliwo amazeemu emyaka 3 aguze poloti. Era woowulirira omutima omwavu atandikaga nti wa ogamba bibye nti ayina muganda waali ebweru yamuweereza ssente. Omuntu ow'omutima omwavu Eva anoonya ensonga lwaki si gwe yakoze ekintu ekyo. Omuntu ow'omutima omwavu buli kaseera abaako kyalaga nti tosobola kukikola waliwo yakikoledde. Ffe twabayinanga mu kyalo omwana ng'atandika edduuka nega ayina baganda be ba MA Kampala naye bamuwadde ssente kati n'atandikawo akaduuka ako. Embeera y'okwegumya buli kaseera abantu bagenda kuyitako. Era be bantu be tulabanga baali ku zero nga balina we batuuse ogenda okuyanga nti ezo ssente za gavumenti naawe bazikuwe oziryeko gwe yagala kufiira mu bupangisa. Bw'olaba omukazi munno ayinako watuuse nti wa abo beetunda. Mwekubye ekyeyo emyaka 3 emyaka 4 banno baguze ettaka bazimbye mu kifo ky'okwebuuza nti bakikoze batya otandika gamba nti abali e Dubai bakuba bw'amalaya. Stupidity of the highest order. Okubye ekyeyo emyaka 4 amawanga ogatambudde well biyinza okuba nga biganye tonneezuula kubanga nagambye nasaba omulimu ne bagunnyima. For years nga bagamba sisobola, abalala nga bagamba sinnatuuka, abandi nga bagamba wajjudde. Nzaani gwe bakubira essimu ne bambuuza Lugonvu osobola okuva gy'oli tukuwe ssente bweziti nange neeramula. Ensi egenda kujjukira naye mu kaseera k'akatuufu.
ensi egenda kujjukira naye mu kaseera akakatuufu wabula nkusaba omanye nti waliwo ebiro byo bw'obikozesa obubi tebigenda kudda. Bw'olaba omuntu akusinze ejjawo obukwakkulizo obwa ssente za kika obwa ssente za famire obwa bamuweereza bwe baba nga bamuweereza basobola batya okuweereza. Bw'olaba abadde ku ddaala eyo wansi ng'afuuse ku ddaala eri waggulu nti ezo ssente za bisiyaga yali abikuliddeko. Bw'olaba bwe mwalinga ku ddaala erimu ng'akususeeko nti bamuyise ne bamuwa ekibaasa babayita babiri gwe n'ozigaana. Mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okutuuka ku buwanguzi wejjeemu okwekwasa buli kaseera. Bwe ziba nga ssente za gavumenti weebuuze yaziggyeyo atya naawe oziggyeyo ozirye kubanga bw'otaziggyeyo mulala gy'aziggyayo. Naye yo mbeera ya kwekwasa. Njagala olunaku olwaleero kwata ekitabo nga kino bw'okiraba kobeere ng'oli wabweru wa Uganda obikule okwate pen ojjukire primary bw'oba ng'olinamu abantu 4 5 abayizi bojjukira, ojjukire secondary bw'oba ng'olinamu abantu nga 10, ojjukire institution kwe wasomera institute bw'oba ng'olinamu abantu bonga 3 obawandiika amannya linnya ku linnya obatunuulire bali luddawa. Bwe baba nga baakuleka tokaaba kubanga naawe ate olina be waleka n'abandi baafa naye gwe okyali mulamu. Obuwanguzi obusooka mu bulamu bw'ensi eno life ebisigadde bigoberera bugoberezi. Obulamu bwe buwanguzi obusooka. Bw'oba ng'okyali mulamu okyasobola okwezuula, bw'oba ng'okyali mulamu okyasobola okwefumiitiriza. Amakulu mu byonna kwe kukkiriza nti abasajja bandeka. Akasajja ako bwe twakolanga wano ssebo twalinga ffenna nga kali wano mu bintu byakusaagirira twagenda okulira nkaga nti kakati kagenze e Kampala, twagenda okuddamu okulaba nga kakomyewo obusubi nga kavuga mmotoka ya bbeeyi, twagenda okuddamu okulaba nga kaguddewo radio station eyaako, twagenda okuddamu okulaba nga kaguddewo faamu. Ebyo ebigambo nga bw'obimenya naawe osobola obbikola bwe weebuuza olugendo omuntu olwayiseemu okutuuka awo waali. Nga tonneegomba muntu waali ku lwaleero weegomba olugendo lwayiseemu okutuuka waali ku lwaleero. Bangi mwegomba, nze abaana bangi mbalaba naga nti njagala kubeera nga gundi. Omanyi gundi gwe weegomba okubeera nga waayise okutuuka waali? Ebigambo bya lugonvu abyogera n'owulira nga nenga ayogera ebigambo bye kubanga ky'oyitamu nali nkiyiseemu. Nalwawo okufuna omulimu singa nafuna omulimu mu 2009, mu 2010, 2011, mu 2012 nenfuna omulimu ku media. Osanga saadise mu kubonaabona kwe nayitamu okwampa ebigambo bino byonna bye nkugamba n'okubanga nsobola okumanya embeera gy'oyitamu. Mukama yalwawo okumpa omulimu nsooke njiga ensi. Mukama yalwawo okumpa omulimu nsooke njiga ensi. Bwe yalaba nti njiza ensi nampa omulimu era kutuusa ku lwaleero nkola. Mu bulamu bw'ensi eno abantu bangi balaajana n'agamba nti Mukama ng'oluddewo okunzijukira. Nkoze byonna bye nkoze naye lwaki nze Mukama onnyimye omwana? Kubanga bangi balabye abafunye abaana ku myaka 18 basuule n'okubalekera bazadde baabwe. Waafunye omutima ogugamba nti wadde ng'ensi yonna endese ensuddewo omwana wange nnyina okubeera naye mirembe na nnaku. Tokyali myaka giri, waliwo emyaka egirimba abaana ne bamubuuza oli muzadde nti sha nvaako nze naye ng'ayinaaba. Kakati Mukama anaakuweera ki omwana ng'okyali myaka egyo? Alabyeko bangi. Mukama omusaba omusajja akyaluddewo okumukuwa si nsobi. Bw'anaakuwa omusajja ogenda mutreatinga otya? Omuntu azadde ku myaka 4 ng'amaze emyaka 20 ng'anoonya omwana, amaze emyaka 10 ng'anoonya omwana, omwana Mukama gwagenda omuwa agenda mukwatanga zaabu. Zikusooka ne zitakuva mabega. Oludde ng'olaaja n'osaba Mukama akuwa omusajja omulungi, omusajja omutegeevu, omusajja agenda okufaako, agenda okumanya embeera yo, agenda okumanya obulamu akwate bulungi, akwate ng'ekyatika. Tokaaba. Owezezza emyaka 35 si nsobi yo ogugwo ogukoze, linda Mukama akwanukule. Waliwo eyaŋŋamba naye lugonvu olina eddiini. Eddiini yange si yakwanika.
eddiini yange ya mutima kubanga nkimanyi nti buli kyendiga badde maanyi ga Mukama. Oli myaka 35 36 tonnakaddiwa ogenda kufuna omusajja gw'oyagala ate ogenda kufuna omusajja nga kavubuka yenna akuweddemu omukwate bulungi nga ne bwakomawo omunyenya mu nsingo n'omugamba kulikayo dadi. Naye kaakati oyagala kuwa omusajja ku myaka 18 19 myaka 2 ng'olina n'ekirowoozo nti okyasobola okufuna omulala. Abawala bangi obufumbo bwebafudde ku si lwakuba nti bulina okufa naye bafaako kubanga balowooza nti balinayo omukisa omulala. Kyendudde nga nkugamba nti omukisa gw'olina olwaliro gwe mukisa gwo. N'emirimu bwe gityo Mukama lw'akuwa omulimu nga takoze nsobi kubanga bw'anaayanguwa kuwa omulimu ojja kulowooza nti okufuna omulimu kyangu ojja gujabaata. Oba okujabaata nkozesa kigambo kinene ojja gugalabanja. Mukama alwawo okuwa ssente kubanga bw'anaazikuwa ku myaka 19 ogenda kulowooza nti we are born to be rich. Bangi mbalaba I was born to be rich. Ani yagamba muganda wange? No one was born to be poor, no one was born to be rich. Naye ebiseera ebisinga akaseera k'okobugagga tekannatuuka. Omulimu gw'osaba ogusabye ebbanga olinaga nti muganda wange lugonvu siina gye sitambudde. Buli gye ntwala empapula zange baŋŋamba lindako. Buli gye ntwala empapula zange baŋŋamba tujja kwanukula naye nga tebanyanukula. Mbagamba nnyo nti bagenda kwanukula kubanga nange nali yalina gye natwala okusaba tebanyanukula paka lwe nagenda ku Metro FM Martin n'antwala ne bampa omulimu kwe kuyingira media. Akaseera kagenda kutuuka nga teweewalika nga bakugamba tewali kifo be bagamba osobola otuwayo essaawa 2 zokka olunaku. Time is coming. Naye ekibuuzo ekiriwo akaseera akatuufu kagenda kujja ddi? Ekibuuzo ekira nti akaseera akatuufu bwe kanajja okeeteekedde kubanga omukisa gusanga yeetegese so teweetegekera so tolinda mukisa kujja ate weetegeke. Nkugamba ekintu kimu muganda wange naawe mwanyinaze. Embeera gy'oyitamu ku lwaleero eyinza okuba ekunyigiriza naye njagala kuwa assurance nti by'oyitamu waliwo eyali abiyiseemu. Ate mu abo boolaba abakulaakulanye boolaba abali ku buwanguzi boolaba abaliko we batuuse baali bayisemu ebyo by'oyitamu. Baali babaddekaawo wooli baali balumiziddwa nga bw'olumizibwa. Lwaki abaana bangi abazaliddwa mu Kampala era paka ku lwaliro bafeeriya okujjako kuuma amanya nti nze banzaalira wabba kuli awo. Nansana bamuguze bamumazeewo. Abaguze Nansana tebazaalibwa mu Nansana. Akeedi z'omu Kampala ziri mu 5 bw'osanga ez'abaana abazaliddwa mu Kampala nga ziwere 10 nteeka y'omukono gwange. Abaana bonna abazizimbye bazze batoba. Ogenda okuwulira nava Kalungu, nava Masaka, nava Lwengo, nava Nkole, nava Ishaka. Bwe babanga abantu abaava mu byalo basobodde okuzimba mu Kampala ne bafuula Kampala ekibuga kyabwe naawe osobola okukyusa obulamu bwo. Kati wandibadde omubuuza ekibuuzo kimu nti ddi when kyekibuuzo buli omu kye yandibadde nakyo. Era ekibuuzo ekirala obulamu bwo bugenda kukyuka butya? Abasinga tukola ensobi n'ogamba nti nsabye emirimu gigaanye. Nze buli lwe nsaba omulimu njagala kukola ku radio, njagala kukola ku TV, njagala kukola mu banka naye ate emirimu gye nfuna gya kubeera waitress. Mwana wa taata njagala kugamba ekintu kimu. Tomanyi munyenye weegenda kusanga eyakayakane okukyusa obulamu bwo. Nze ndabye abantu bangi omu ku bakyala bensinga okuwa respect mu media ya Uganda bamuyita Farida. Omuntu eyamukyusa okumuteeka ku TV ku WBS n'okumulaga nti asobola n'okumurekomendinga yamusanga mu woteri ng'aweereza. Wangi omuntu eyamukyusa n'okugamba nti bannange nyinayo kawala kange mwami wava munno nyinayo kawala kange kakola bulungi bambi kampisa osobola okakwatako kajje kalabe kakazi katukaale mu woteri. Kati ku lwaleero she is a brand. Bw'ayogera buli omu awulira ngoga nti yes ayogedde.
abantu bonna abanene bolaba tebazaalibwa mu ebyo bifo binene. No one was born a president. No one was born a manager. No one was born a CEO. No one was born an MD. Naye amakubo ge tujja tutambuliramu ge gatufuula kye tuli. Togoba bwa manager, leko bwa manager bukugobe. Nga butambulira ku ebyo byokola. Omulimu gw'olaba ng'omubi gwe gugenda okukyusa obulamu bwo. Waliwo agenda okujja kulaba akugambye nti deservinga kukola ku chapati wano mwana gwe. Waliwo emmotoka ya UN ekuyitako buli kaseera ng'ekulaba osibye akaviri ka Ponteiro. Ye Ponteiro kana akabeera kawan. Ye Ponteiro. Ako ng'akulaba agenda yo omuntu ontagwana kuba wano. Waliwo emmotoka ya UN ekuyitako buli kaseera ng'okutte ku kkubo otunda emichungwa. Ng'oyogera oluzungu lwe bawulira nti excuse me, can you take mangoes? They are very nice. They are fresh. Ng'akuwulira nagamba naye omwana ono gwe nsanga nga wano buli kanaku. Waliwo agenda okuyimiriza emmotoka akuyite agambe you come, avuge mpola mpola, asale ebitala by'ewandegeya, afune wa parking awo nga ku umukati, afune wa parking awo nga ku YMCA, akugambe jangu emichungwa gyo jammeka, omugambe ngayogera na luzungu nga MD ali mu kuditamininga. Ogamba tusobola kutunda michungwa ku kkubo. Nga ebiseera ebisinga twetaaga okuexposinga kye tuli. Nga ye kimutuusizza ku ekyo teyandikulabye ng'oli wako olinzi gye banaakuyita gye watwala empapula zo. Waliwo omuntu nga wayagala kukola ku radio, yagala kukola ku TV, naye nga weetaaga keera ku makya okwata essimu yo otandika okulikodinga clips zo. Waliwo agenda oziraba gende naye omwana ono byayogera birimu amagezi. Tusobola kino gikyusa okugiteeka ku TV yaffe, ogisa ku radio yaffe, naye buli lw'onaalinda zaabu gw'otamanyi bw'osobola kumusima togenda kumufuna. Wangi waliwo emmotoka ya MD egenda okulaba. Waliwo emmotoka ya Human Resource Manager egenda okulaba. Waliwo emmotoka ya HR egenda okulaba. Waliwo emmotoka ya CEO egenda okulaba ng'otunda emichungwa, ng'otunda bagiya ku kkubo. Agenda kupakinga akubuuze wasoma biki. Mu kwogera awo agenda kusanga mu kaduuka ako kolaba nga akalayisi naye ng'akuwulira ovaamu ebigambo eby'amagezi. Akukyusa akugambye nti osobola okukola ku radio. Omugani nayagala dda. Osobola okunkolera mu kkono empulira nti yes. Waliwo akatambi ke nali ndaba muganange Kabenge Yusufu twali ffenna nga tukalaba. Omusajja yali ku kkubo Jamaica eyo. Nandikatadde mu video ne bajja gisalamu kubanga sikayinaako copyright. Ng'ali ku kkubo Bega. Naye abaagira ati omusajja waliwo mu lukuba yali abannamawulire yali eyitawo najja n'agamba nti nsaba kuboogereramu. Eddoboozi lye yayogera buli omu n'agamba what is this? Gaye baamusitula ng'ali mu bigoye ebyaba Bega n'agenda akuba akalango ku radio yabuna zi TV zonna ne bamuwa omulimu. Baali baakamuwa omulimu kampuni 3 mu wiiki emu zaamuyitanga zimuwa obulango. Gaye ng'ayogera you have talent, you have everything, you have all the qualities, naye kye weetaaga kufuna platform, kye weetaaga kufuna exposure. Wasoma obusawo. Obusawo bwe wasoma tolinda kuyita ku mulimu, tolinda kuyita mu ddwaliro. Omuntu oyo agudde kabenje, gw'osanze nga piki emukubye, gw'osanze nga emmotoka emukubye, gwe weetaaga okufaako omuwerekere paka mu ddwaliro Mulago. Waliwo managing director agenda okuwulira mu ddwaliro Mulago oba ensambi oba ku Case Clinic ng'olina amagezi goyogera ag'ekisawo. Akubuuza wasoma obusawo nti ye. Bingi tubisobola naye okulaga obusobozi waffe kyekizibu. Lwakuba obuzibu obuliwo tulowooza obusobozi waffe tugenda bulagira ku busobozi waggulu, waliwo wansi walina okubulagira. Ng'omuntu agudde bugwi kabenje w'ogenda okumulonda omuwerekere paka mu ddwaliro obagambe doctor this and this, namutaddeko kanyula simanye biki, yabadde ye avamu omusaayi mungi, blood quotation ize sibimanyi. Kati gwoba obimanyi ebyekisawo nga waliwo awuliriza bagambe kale ka status don't mind kamubeereko musawo. Kakati omusaayi nga gujja mungi ng'oyogera olulimi olusawo otuuse wolagira exposure yo.
mu bantu bano omuntu gw'oyambye tumanyi ayinza okubanga omuntu oyo oluusi ng'alina mutabani we ali mu Amerika ng'ali mu ddwaliro nga bagenda okufunira visa. Waliwo senga wange ndaba nkimanyi abeera jjajja wange kubanga abasenga ate wasenga wange Namukasa Agnes kati ono aba jjajja wange. Ogenda mu ggwanga erya Amerika yali yasomamu ku first aid naye ng'ali mu bino ng'ayamba waka ng'omukozi w'ewaka mwe be muyita bayaaya. Omu ku baana b'omugagga we yali akola n'afuna obulwadde ne bagamba nti yeetaaga ogenda mu Amerika bamujjanjabe, yeetaaga okufuna amugenderako. Bwe bagamba nti yeetaaga okufuna amugenderako olw'okuba kano akakyala akaali akawala mu biseera ebyo ke kaali kaludde nga kamujjanjaba bagamba nti ke kaba kamugenderako. Olwatuukayo ne kamulabirira nga keeyambisa obukudde obutono bwe kaafuna kalinye mu Amerika. Olwamaliriza oli n'agamba nti omwana wange simuzza Uganda. Akaana ne kagamba ke baali balabirira nti njagala kubeera na anti wange ono. Okuva ku olwo ne bamuzayo ne bamusomesa obusawo mu Amerika. Eno yali yasomako ku bwannansi butonotono ne bamusomesa obusawo kati musawo mu ggwanga erya Amerika. Yakasitula kalina 3 yali yayeewaka. Omulimu gwamala mubula ogw'obwannansi mu ddwaliro n'akola obwayaaya. W'oli ogenda kufuna ekintu ekigenda okukyusa obulamu bwo. Naye gwe olw'okuba oyagala binene, olw'okuba olowooza nti okufuna exposure egenda kuva mu bbanga egyekugwire, ogenda kubeera bako olaba omuntu agamba nti jangu okole mu ddwaliro, olaba omuntu agamba nti jangu okole mu bbanka. Nedda, bwe kiba kyetaaga kuyingira akatale k'obwino kayingire. Mu bantu b'ogenda okuguza mugenda kubeeramu omuntu agenda okulaba nti tokwalifayinga kubeera mu katale k'obwino, yagenda okujjayo. Nze abantu bangi baŋŋambanga naye Lugonvu olina okola ku rediyo. Nimbagamba baganda bange byagaana. Naye kati nange enzirawo ku rediyo nenzira ku TV nimaga nti balamusizaako njagala okubaza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala birungi byereere abali ku BBS Telefina. Naye nzaani baŋŋambanga nti bannange osobolanga mbagamba byagaana emirimu nagisaba gyagaana naye kati nange ntumira. Waliwo olwogenda okubanga bagamba nti mu ddwaliro ensambya tulinayo omusawo waffe. Bino byonna ebigambo mbyogera. Abantu bangi bayinza okwebuuza nti obiwandiika wa? Siina we mbiwandiika naye bye obulamu obwa bulijjo bwe tuyitamu kubanga ndabye ababuyiseemu, ndabye ababadde mu eyo embeera Mukama n'abakyusiza obulamu. Weetaaga kumanya kintu kimu, abo Mukama bakyusiriza obulamu, abakyusiriza atya obulamu naawe ajja bukukyusiza. Muyinza okubanga temugenda kuyita mu kkubo lyerimu naye agenda kuteerawo ekkubo ly'ogenda okuyitamu. Oli olwamala okusoma n'afuna omulimu naye gwe oyinza okuba ng'omulimu ate ogenda gujja ku galagi. Abantu bangi wasoma bwa makanika, abantu bangi wasoma busawo naye omulimu guganye. Bwe bakuyita okukola mu maka g'omugagga togaana genda, ate akegenda mukwata ekiro omugambe kozesa kino ne kino, wagenda okubuuliza bulijjo oli musawo nti yes ajja kutandikira eddwaliro. Bwe bityo bwe bitandika. Ogenze waka nga yaaya naye agenda kutandika okulaba omugambe nti daddy oba uncle oba papa, kakati mbadde ngamba nti singa zino sente tuzikyusiza kubanga nagenza okulaba nga tale sheet tebalansinga nga deficit esinga simanya gwe nakubuze nti ebya accounts obimanyi nti bye nasoma obiyinamu kinti degree. Naye ng'ate bwe wandi musanze gye wamusanga eyo n'omugamba nti nasoma bino njagala mulimu yandigambye sijja kukufunira naye wano ategedde omwana gwakozesa agenda ku recommendinga agambe nnyina kawala kange nkamanyi kalungi mukawa omulimu. Olunaku olwaliro mbadde happy. Waliwo muwala wange ali Dubai. Mulimu abantu nga for them it's okay okukozesa amaloboozi gaabwe. Keeka Mirembe Kathe. So muwala ono mujjukira nti yatusomesako ku bya banking abali ebweru. Mu kaseera nga akoledde bakama be mu kweyisa obulungi bakedde kumukolera birthday party. Omwana we wakana amugamba Catherine nkusaba byonna byokola bikole naye tova wano
kubanga tukwagala nnyo. Kitegeeza nti Catherine singa yali yasoma ng'amanyi obusawo yandifuuse personal doctor oba yandifuuse family doctor. Kituufu muli mawanga g'ebweru era babayisa bubi naye gwe bakama abo bayisa otya. Kansooke nkuwa eddoboozi lya muwala wange ono. Mwana wa taata wasuze otya? Kansuubire nti wasuze bulungi. Bana ya mwana wa taata. Ndi wana amasanyu ganzita. Nina ekintu ekimpiseeko mu bulamu bwange nga mbadde sikisuubira. Nenjijukira wagamba buli muntu aba n'ebiro bye. Yes. Buli muntu aba n'ebiro bye. Mwana wa taata leero bakama bange bankoledde birthday. Omanyi nga nazuukuse nga si bye ndinako nga sisuubira yadde nti waliyo omuntu asobola okukera ku makya n'andowoozaako. Nkedde ne mbuuza ne ngamba naye nga bamaze oginkolera ntudde wansi ne ngamba naye Mukama Katonda taata. Ddala bano abantu omutima baguggyewo ogunkolera birthday. I don't know. I have not opened. Bampadde ebirabo. Happy birthday to you. Bannange bampadde. Bambi mubaddemu akaana ak'emyaka 5. Kangambye Mr. Lugongo bwana onasonyiwa okunyumiza ku mboozi naye mpulira nga kinkakatako. Kuba ebigambo ebimu by'oyogera ndaba bituukiridde mu bulamu bwange. Kangambye Catherine nkuwadde ekifaananyi ekyo ko kampita Catherine tukanze mirembe kati. Nkuwadde ekifaananyi ekyo naye njagala okikuume. Kitereke bulungi ne wonaabeera ozzeeyo ewaka. Kiteeke mu nnyumba ewuwo. Wonayagala okunjijukira ng'otunulangako nakati kiteeke mu nsawo yo oba mu ngoye zo. Kandi kampeereddeko ebintu ebirala naye obwongo bwonna mbujje ku bantu abakulu n'embuza akaana ne kampa ekifaananyi kyako nga kakitadde bulungi nnyo mu fuleemu. Kwegamba kagenza otunulatunula mu bintu byonna nga ko kagamba Catherine kamuwe ekifaananyi. Ne kampa ekifaananyi n'ebirala naye maama. Kulisanyo eringi mpulidde nga n'amaziga gampita mulakwe bakama bange bagambye tuli mu kisiibo tokwatiramu vidiyo baana tobakwatiramu. Manyi bantu tebagala kwata vidiyo baana baabwe. Ye zaakutte badde fuulu. Mpulidde ennaku ate ng'ekiseera mpulira essanyu kalya naye ndi musanyufu. Kakati abamu mugenda gamba nti gwe nno weesiimye famire gye wagendamu nnungi naye gw'olaba alina ebizibu by'asanga. Naye ekibuuzo kye njagala okukubuuza nti wa okugenda osanga omuseetu omwereere mu buli bulamu bwa nsi eno mubaamu olusozi naye abantu batuditamininga nnyo ku lusozi olwo lwoba olutuukako weeyisa otya olwambuka otya. Abasajja bangi atuuka okuba omukazi embagaga nti mbadde n'abakazi bangi naye omukazi ono muvuma ngenda n'ensulayo n'essidda oluusi sirekazi akameeza naye ne bwe nkomawo nsanga yayozezza engoye nsanga ngololedde nga yafumbye emmere. Naga nti byonna nnyinza okuba nga mbadde musobya kanfuna omukyalo ono gwe mba mpasa. Mu kaseera ng'ensi yonna ekulaba bubi nga buli omu agamba nti nedda gwe weeyise bulungi bakama bo bayise bulungi tujja kufunamu omu eyagenda nga yaaya nga kati dokita mu Saudi Arabia. Tujja kufunamu eyagenda nga yaaya nga kati accountant mu UAE. Tujja kufunamu eyagenda nga yaaya nga kati alina eddala lyaliko mu Oman. Bonna si babi naye naawe embeera gye weeyisaamu eyinza okuditamininga bagenda kuyisa batya. Essuubi saagala likugwemu. Obulamu bw'ensi eno saagala otuuka okulowooza nti oba oliawo wakoma nedda. Oluddewo bulwi. Akaseera ko ke kaluddewo naye kagenda kujja. Abantu banjaga nti mwami Lugonvu ndi myaka 35. Omusajja omutuufu naamufuna ogenda kumufuna. Singa Mukama yakuwa omusajja ku myaka 25 kwoba obulungi bwe wena ku myaka 35 wandi mujaajamizza ng'olowooza ogenda kufuna omulala. Oyina emyaka 35 weebuuza nti sente ogenda kuzifuna ojja zifuna kubanga tabi abazifuna ku 45 naye singa Mukama yazikuwa ku myaka 25 ng'oli muvubuka wandiguzeemu mmotoka wandiguzenga mwenge wandiganzisenga bakazi mamotoka kubanga sente oziraba wandisuzenga mabaala wandipangisizanga ziroji ng'osula omwo wandifudde ku myaka 3 Mukama yakutaasa obutakuwa sente mangu agenda kuwa sente ng'omanyi ekyo zikolamu. Bangi weebuuza nti mwami Lugonvu omwana naamufuna ye
singa yakuwa omwana ku myaka 22 ng'okyatiguka wandimulesenga mu nnyumba ng'omuwadde piritoni yeebaka osobola okugenda okutiguka mu ndongo kati agenda kuwa omwana ng'osobola okumuwa obudde obumala. Mwami Lugonvu n'afuna omulimu gwenjagala ogenda gufuna singa yagukuwanga waakamala okusoma n'obulungi bwe walina ne keya gye walina na buli kimu n'amampaati wandirowoozezza nti okufuna omulimu mu banka kyangu wandigujaajaamizza. Naye kati agenda kuwa omulimu ng'otegedde obugubi obuli mu kufuna omulimu ojja gukwata bulungi ate ogenda kukola bulungi. Ebiro byo bye bitannatuuka naye bwe binaatuuka ogenda bikozesa bulungi. Sabanga nnyo Mukama akulaga ebiro byo. Sabanga nnyo Mukama akuyamba okukozesa obulungi ebiro byo kubanga ebiro Mukama byakuwadde biyinza obutadda. Awo wooli ku lwaleero, awo wootudde, awo embeera gy'owangaaliramu oyinza okuba ng'omulimu gw'okola olaba ng'omubi toguvuma gwe gugenda okuleetera omuntu agenda okujjawo akusse ku mulimu omulungi gwe weetaaga. Mweyo wooteeri mwokola mwoliisa bamaneja, mwoliisa bakawuntanti, mwoliisa abasirikale, mwoliisa abantu abagenda okuwa connection okuva mu wooteeri ogenda mu mulimu gw'oyagala. Ezo entangawuuzi n'emicyungwa gy'okwata ku lubalama lw'oluguudo e Kawungeezi n'ojja ku madirisa g'abantu ku mmotoka n'obagamba my boss onaagulako mwe mugenda okubeera omuntu agenda okulabira omwezi mulamba ng'akulaba tokyuka, akulaba empisa zikyali ze zimu, akulaba oli kakaza akayonjo naye otunda fruits ku kkubo, agenda okuwulira oluzungu lwo amanyi wasomako akubuuza osobola kukola ki, agenda kujja ku luguudo naye tagenda kukusanga waka gye weekwese. Weeyambise opportunity yonna gy'olina egenda kukuzuukusa. Ebigambo byange bitera kuba bitono ate oluusi ne biyingiwa. Mbagamba nnyo osobola kubanga bangi abasobodde. Obulamu bugenda kukyuka kubanga era bw'abangi bukyuse. Ekkubo lyo ligenda kukyuka kubanga n'amalala mangi agakyuse. Olugendo lugenda kukyuka kubanga engendo z'abalala nnyingi ezikyuse. Ekibuuzo kye njagala okukulekera, weeteekedde olugendo olupya, weeteekedde obulamu obupya. Singa Mukama kwatako ogenda kweyisa otya mu mbeera gy'akutteko. Malakai Ecology ke kafo koyina okuba ng'ogenda mu kuwummuliza obulamu. Bali Kitende ku luguudo lw'Entebe awo Kajjansi w'owetera. Balina ekifo ekirungi bw'oba ng'oyagala okuwummuza ku birowoozo stress nnyingi si bafumbo bokka nammwe basekinomu osobola okuba ng'ogendayo n'owummuza ebirowoozo n'obeerako mu nsi empya ey'okwefumiitiriza. Ku Malakai Ecology bintu bya birungi ate ng'ebbeeyi yaabwe eri wansi. Balina ebisulo ebirungi n'ebyokulya ebirungi ne swimming pool ennyonjo kwegamba otuukawo n'olaba ng'otuuse mu kifo ekirungi ku lw'omukolo omulungi weekwate Vibes Ceremonial Events. Byonna mu byonna zaabu ali mu ngalo zo gwe weetaaga. Abalala nga tebannakukwatako gwe kennyini weekwateko. Baganya okujja mu kyalo kuleeta mu kibuga topapa. Waliwo agenda okuba nga azze kuziika agenda okulaba agambe togwana kubeera eyo. Buli wooli weeyise bulungi. Obulungi bw'obuntu bulamu empisa n'okufaayo n'obwetowaze bugenda kukuseguliza ekkubo ensi egenda kulaba. Tonyooma mulimo kubanga omulimu gw'olimu ku lwaliro gwe gugenda okuwa omulimu gwe weetaaga olunaku olw'enkya. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere.